naye kaasa ng'ombe abantu balina ensonga ez'okunnonda waakiri bbiri. Ensonga esooka mwami Kafuuma agibabuulire titulwanidde wamu olutalo so nga siina wadde akajiiko k'ettaka ku kyalo kaasa ng'ombe naye nga nnwana lwa bulungi bwammwe bannange musobole okubeera obulungi muleke kubulwayo mwegekaluba. Ekitundu ekimu ku kaasa ng'ombe kiri mu lutobazi nga Nema bw'eruyita. Natunulamu amayumba g'abantu agaali gagenda okukoonebwa mu Busiro wano ng'amasiga gajja kuba mangi n'ennwana nnyo ne Nema okulaba nti tekoona mayumba mu Busiro so nga n'agenda bweru n'ekazo ne Lubigi gye baakoona naye waali abakiikirirayo naye Katonda n'ansaasira olw'okuba mwampa ekisanja ekyokusatu naweebwa obukulembeze mu paalamenti obw'akakiiko akakosase nga keekalamula Nema. Kati Katonda ebintu abikola mu biseera bye byasiimye ye abantu ne tugasa bannaffe. Ebyasembyeyo mu kulangirira abasinze okuteesa byantadde ku mwanjo era ne bigamba nti mu babaka 529 Buganda yafunye ababaka 5 ku babaka 10 abasooka: Segona, Semuju, Mpuuga, Kivumbi ne Ssenyonyi. Nze ndowooza kyekyo kyakwenyumiririzaamu omubaka okubeera ng'oli ku ntikko y'okuteesa okumala emyaka 14 egy'omuddiringanwa ate nga nzikiriza ne guno ogw'e15 bwe gunaagenda okufuluma lipooti ejja kuvaayo nga nnungi kubanga tuwaayo obudde kwegyo emirimu gye tukola tusobole okugasa ensi. Mbayozaayoza emyaka 10 egy'obwesigwa, mbayozaayoza emyaka 10 egy'okukolera awamu, mbayozaayoza emyaka 10 egy'okugenda mu maaso okuyigira ku bannammwe n'okwasizaako bannammwe ate nammwe okwekwata bannammwe ne babakwasizaako. Mbayozaayoza emyaka 10 egy'enkulaakulana n'okugenda mu maaso. Mbasaba enkola ey'obwesigwa egende mu maaso kubanga obwesigwa buli bwe bubulawo kyekireetera ebibiina bino okusasika nga ssentebe bw'agambye. Buli sayiko y'ebyokulonda etuuka tusanga ebibiina bipya, ebibiina ebirala bye twasooka okulaba byaggwaawo. Lwaki? Omuntu omu oba babiri bakwata ssente z'abannaabwe ne bamaanyuuka. Naye emyaka 10 kabonero akalaga nti gye mulaga mulabayo era mumanyiyo. Doreen Nalukenge kansala wammwe yaŋŋambye nti mbagulireyo tenti n'eŋŋaana. Naganye kubanga saagala kweyama bye siisobole. Ebyalo bye nnina biyitirivu n'ebibiina biyitirivu. Naye bwe munaatuuka okusonda tenti nga bino eby'emisinde tubivuddemu nange nja kusondayo $50,000 munaatandikira okwo. Omanyi abamu kye bankyayira kubagamba by'amazima, simanyi bya bufuzi bya kulimbalimba bantu. Mwami Kafuuma ananjulira nabbi baamubuuza obanga omusiraamu asobola okubba n'agamba kisoboka. Bamugamba omusiraamu asobola okwenda n'agamba nakyo kisoboka. Bamubuuza oba omusiraamu asobola okulimba n'agamba Allah omusiraamu talimba. Sisobola kuva ku hadiisi eyo. Omusiraamu talimba banne, omukulembeze omutuufu talimba banne. Ngamba nti nja kubagulira tenti ya bukadde 3 ekibiina kimu ku kyalo, wendibimalirako ng'ennyumba ngituuze n'omukyala ne mutundiramu. So nja kukola ebyo byokka byensobola byenja okusuubiza ndeke kuswala abooluganda. Awamu n'ebyo njagala okugatta eddoboozi lyaye ku by'omumbejja okubayita olunaku lw'enkya okwaniriza Ssaabasajja Kasengejje. Kabaka agenda kutuuka essaawa 4, kitegeeza nti ffe tulina kutuuka ssaawa 3 tumwanirize. Mbaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo omulokozi ag'essanyu n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe, gubeere gwa buwanguzi. Mweyingirirenga era mufulumirenga mu maanyi n'obuwanguzi.
mukuuma abaana baffe kubanga ebiseera si birungi. Ssaabasajja Kabaka awangaala.